Olugambo lukwatagana kwa leka tuogezaako mbu program jajjawo gye yagamba taata okitegeza nze siriiko kati zeni omanya mama we yakotoggeranga bw'aba teyagamba nga kulaba Muvubuka Weyogerere ebirungi bingi ebibeera mu Muvubuka Weyogerere mulimu okuyiga okunyumirwa n'okumanya oba ekitegeera bunyomero bungi mwe muliva mu kaba ako kayamba kikozi ako kayamba okutumbula ebitone by'abaana n'okusobola okwezuula ki ky'osobola nga kwotadde n'okwolesa ekyo ky'olinawo abaana sitegedde baana kikasita oba ng'ogwa mu ttuluba ly'abavubuka sitira oba okyali mwana oba okyali mwana kale ne mubamu akavubuka akanyumiro ke bayitaani sinema bakayita sinema akanyumiro ako twakateekawo okusobola okulaga abavubuka ababeere waka abafuna leisure time okusobola okulaba nti firimu kyezigenda mu maaso zisobola okubeera nga zinyumira abavubuka biki ebikwatako mu firimu ezo zemwakalabako oba ezijja biki ebikwatagana ku bazannyi bamwe be musinga okunyumirwa byebimu ku bye tubeeramu nabyo then tubeera n'endowooza z'abavubuka endowooza z'abavubuka ziva wano nti tuleeta omulamwa olunaku nga lwaleero omulamwa gwaffe tugenda kuba nga tugulabulira ne tunyumyako nammwe abali eyo ne muweereza ku message ate oluvannyuma naffe ne mutukubira ku busimu obw'olumu mwagadde ate olwo mu field eri Kimura abeerayo nga yagenzeeyo n'anoonya mu bavubuka abali wabweru eyo endowooza program nga bw'ogiwulidde bagiyita Muvubuka Weyogerere olunaku lwayo tugenda kubeera n'abavubuka ba St. Noah essomero liri awo side zezana nga beeyogerera ku mulamwa gwe tugenda okubeera nga tutambulizaako program lunaku lwayo gugamba nti olowooza school events oba obubaga buno obutegekebwa ku masomero busaanye kuteekebwawo mu budde ky'obutuufu amasomero agamu galowooza first term is cool for that agamu galowooza second term is cool galowooza third term ng'etandika obubaga leka tubatangaaze obubaga nga Rivers Pattern simanya zino simanya bazita St. Fire ya MDD wabeerawo welcoming party wabeerawo obubaga bungi obutera okubeera era ke tugenda okubeerako olunaku lwaliro kamanyiddwa nga T-Swag talent search T-Swag talent search T-Swag egenda mu maaso n'okuyita amasomero ag'enjawulo okulaba ng'ezuula ebitone by'abaana nga kwotadde n'obayambako okubitumbula era nga kuno baali ku St. Noah producer waffe Kimura n'abeerayo wabula olunaku olwaliro mu kanyumiro kaffe aka sinema nga bwe twakutegeeza tugenda kubeera ne abazannyi oba ba film stars abazannyako sinema ne baatiikirira wabula sinema ezo ze baazannya ate ne zibaleetera okugwa okitegedde kati omulabi waffe ayinza obutakitegeera bulungi fantasy kakikole bwoti tugereze ku Munnayuganda atugambe omuyimbi akubye hiiti eyo n'emutunda nnyo wabula ate n'emuwanulayo neyagwa beba film star betugenda okubeera nga tulaba kinyina gwe njagiriza nsinza okugeza ko ne yayimba okubala nakufuna njagala okukumanya gwani yagambye yagwa yakuba hiiti sijanga mumuwulira gyali goba tomuwulira yogera mazima katugende tulabe ku sinema z'olunaku lwayo ate olunaku lujja kuba nga tukomawo tovaako tubaniriza ku Muvubuka Weyogerere nate tubakulisaayo mu kalango ako ako lulubadde luyimba baluyita tusose mu bulango ne tujja mu Aida kati olina bakulisa mu kalango kati ne mbagamba kati mukulikeeyo ne mu Aida Aida from Bobby Wine and Nubian Lee Muvubuka Weyogerere ku Charlie Fantasy alongside Nancha Jomi tukyakutwala maaso ne programu yaffe Muvubuka Weyogerere programu y'abavubuka abasaanidde okubeera nga beeyogerera era tulinaabo nga bwe twakugambye olunaku lwayo tugenda kubeera nga tweyogerera nga tusinziira ku St. Noah wabula naawe osobola okubeera nga weeyogerera ng'osinziira ku ssimu yo Facebook page yaffe Muvubuka Weyogerere Bukedde TV wano oba ku SMS line yaffe 8338 nga tetunaba kugenda muva mu kava olunaku lwayo kulaba ku baani abaliyo abayimba oba abazannya katemba oba abapresenting oba kyonna ekiriyo omulamwa gw'olunaku lwayo gutegedde bulungi time ki entuufu esaanidde okubeera ng'etegekebwamu obubaga buno bw'amasomero oluusi babutegeka nga abavubuka mu butuufu tebandiyagadde we babutegekedde okitegeera naye engeri gye tuli mu holiday abasomesa basobola okuba nga balaba TV so kati kana akakisa tukawa abaana beeyogerere oba aba students beeyogerere kati gwe mu kaseera ako wabeereranga mu high school kaseera kikewalaba nti kano kekasaanidde okubeera nga kabeeramu obubaga tugambe T-Swag bamuleese ku ssomero lyammwe wandimwagadde mutayi kati wandimbuza ombuzizanga muzadde ombuzanga omuvubuka ate omuzadde tebimukwatako manyala ng'omusomesa omukulu w'essomero ng'omuvubuka kitumfulu omukulu w'essomero zisi omukulu w'essomero
nganze wenabeeranga mu high school nabyagalanga nnyo mu third term reason lwansonga talina bwongo nga simanyi nti mu third term omuntu olina osoma nnyo yetamu ey'okuyita oba okitegeera right now nsobola obitegeera nti nagobereranga ki nti otamu kugamba muba ne holiday nene omuba mugenda kuwumula ekintu enyine kugamba simanyi lwaki bwanyumanga nnyo mu third term naye nga mu reality kyandibadde nti obubaga obwandibaddengayo mu first term always lwansonga ezo term tezibeera nnyo kuga ne relaxinga muko mu first term second term osobola okwejjajjayo third term no wejjirayo ddala oba kitegedde nobeera ku mulamwa nayo obubaga obujja ku mulamwa mwana toyinza n'okuloota muyinza obeera nga kuddeka emuloota tugera kwa balawe tugera nga muloota kabaga oba kitegedde nti kikujja ku mulamwa nobeera nga tokyasula nakola ki kola gwakuleeta gwakusoma bitabo oba kitegedde kakati singa baba bakategese mu first term kiseera kyekituufu ng'etandika oba nga tuwugenda kuwummulaawo nga tutandika mu wiiki ebbiri ezisooka ezo ne bajjukirira ddala buno simanya babuyita batya buno festival babaterayo holiday makers abayimbi babaterayo wabeerayo baazi wabeerayo kadanki wabeerayo tiswaga wabeerayo ebintu bingi wabaayo kavubukampaga ebintu bingi nnyo ebibeerayo mu holiday kavubukampaga bikikanivu anti kati kyekyo nagambye nti bazadde bakutogera ebintu byewabimanyi tugenda kubanga tukwongerako awo njagala otukkirize tuveeko muva mukabawonako olwaliro tulabe abaana abakoze eki abalina ebitone byabwe kati gwanyooma simanyi kyoliko abaana bagenda kwegendera wala ojja balengerereyo ogambe kale nange nalina omukisa nga tegukyasobola kukola ki tegukyasobola kudda katugende tubalabe n'oluvannyuma tukomewo tovaawo Check that out, what they playing, that's my song, grab my drinks, I've been waiting much too long, and this girl in my lap passing out, she's a blunt, the last thing on my mind is going home, from the window to the wall, this club is jumping, till tomorrow, is it daylight, or is it nighttime, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4, we gon' tie the club up. We said daylight coming, we don't wanna go home, yeah, so we losing control, turn the lights low, cause we about to get low. Yo amanya bamta 6 inches njide mu style ya comedy. Zitukana ko omuntu aberanga okusomero. Teacher najja ne ka question. Members whenever who answer this question I'll buy him or her a break. Konzi ya teacher. Na abuza ka question. Who can give me 3 types of gas? Kofe yi teacher ko kwakwata. Nali mugezi nyo ne empanika kwa nali nsembanga nyo ko teacher nagamba. Yes 6 inch give us the answer cause teacher that's biogas. Nanga mumukubire kunga mukuye kungalo. Mandi one chali wange na ina wani ko mukono. Nagamba yeah any challenge I call teacher yeah there is this guy now you know one katisha nagamba yes what's your answer nanga teacher that's fabricas yebyo twatu ya banka bench anga omanyi bakanyo wa omukwano gwange bali bamitalugwa manga yeba si teacher namugamba gwe chana gwe njagala answer la chali wange bamukona ko ngatabi mana teacher answer badde chi anga tosirwa mbuza question who can give me 3 types of gas komwe alali tear gas okitegeera ate ebintu ebyenga byomuyayo yagenda mu ddwali okumukebira amaaso ng'amaaso maradde yagenda ataddeko gago muniga tukaliko ku reception doctor mugamba sebo kyekibadde kimanyi doctor mwana sefuna ko doctor yitu wefuna chichi mwana amaaso tegatemya ndi muradde ko doctor temyamu konda abo muyaye n'atemya ng'ali mu gago ko doctor okimanyi oli mu gago na buno buserula wewadde bukululiri nyemo amanya. Okay, tukwaniriza ate okuva mu kanyumiro kaffe akava mu kava ndowooza osobodde okulabawo ku bavubuka abalina kye bakoledde essaawa zino gwe wena eyandisobodde okubaako ky'oyinza okuyamba ku bavubuka. Manya abavubuka bangi basobola okubeera n'ebitone byabwe ne basobola okuba nga basobola okuvaayo ne babiraga mu bantu wabula nga talina ngeri gy'asobola kutuuka eyo gy'omusuubira. So gwe wena eyandisobodde okulaba nga kuba olabye olina gw'osobola okubeera ng'okwatako nawe osobola okuyita ku SMS line yaffe 8338 ng'owandiisa ekigambo muvubuka n'olekawo akabanga mbutufu omuvubuka oli abadde muva mu cover nsobola omukolera kino ne kino so mu connecting eko nsobola okuba nga muyamba oba oyinza okuyita ku WhatsApp number yaffe nosobola okubeera nga tuyamba okimanyi abayaye gye bali
ngayinza kukola atya bagundi basemanda basamugundi misagulo amuyaya atya bayina kubizibako akana kunaka ka Josephine yako kazinye bulungi kampereze ngena nowayo mwana wabendi chetuba abazadde tubagamba nti no bino ebintu tubifollowinga munnange tetumalaga wayo mwana wo olokuba oli azze mbunage namukwatako tubifollowinga etugenda tulaba bamututtewa bakoze batya kintu kino kyaddala bannange ya kituufu so kakati tugenda kubeera nga tuwumulako tugendeko ate mu kuwumulako wa without Playmax Fantasy ya Dalboy wabula bwe tumala okuwumulamu tugenda komawo straight away mu ndowooza eri ne mwami Kim ya ku St. Noah nga tuli ku Tiswaga nawe ogenda kubeera ng'oteesa naffe abavubuka abo nga beeyogerera nawe ojja kubanga weeyogerera ng'oyita ku simu nga bwe twakutegeezezza n'olw'ensonga eyo tovaako tukomawo. Me love the way she wiggle and she drop it on the floor and stop. Look at the way she grind. She make every man sing na na na. Just call me if it's a party day. Everybody looking fly every day. Just call me if it's a party day. No time for what's in the party. Alright then, mochidura tukesa. Byana biwala binyenya. Abatesi bafesa. Never did you back. Oyagala omwana ayite bulungi nnyo ebibuuzo banga oyagala omwana ayite bulungi nnyo mu ssomero activities ezimu nga zino zolina okuteeka mu ssomero je yagala nkole nga we mujja activities nga zino zolina okuteeka mu ssomero omuli MDD nezati swag omuli kadanke ati omwana abeera yeyagala mu ssomero naye olunaku lwayo twebuuza nti olowooza lwaki amasomero agasinga ebiseera ebitinga ebintu nga bino babirabanga wastage of time ba ssente mu masomero meanwhile ng'ate ye omwana ayina engeri gy'akirabamu that is why olunaku olwayo tuvuddeyo ne tugamba nti olowooza when is the right time okutegeka ebintu nga bino olowooza third term second term first term n'eri ago amasomero agatabitegeka tuli wano ku St. Noah Girls Senior Secondary School ezana one emergency and one emergency. Well, girl, pull up on your bumper. Hey, pull up on your Me love the way she whine. Me love the way she wiggle and she drop it on the floor and stop. Look at the way she whine. Lwaki amanya go gwani? Baniz olowooza when is the right time okutegeka ebintu nga bino mu masomero? Okay, like on weekends. Yeah. No, okay, weekends naye olowooza which term? First term, third term, second term? Okay, mostly third term. Yeah. Kati nga gwe ofunamu ki mu bintu nga bino? Okay, it's my talent and I like it. So I have to participate. It's your talent, Yeah. Okay, thank you so much. What's your name? Daniela. Yeah. Daniela, olowooza ebintu nga bino biyamba ki omuvubuka nga Muvubuka nga nze binyamba promoting a talent yange. Then nze ekisinga okunyumira nti wenda abaana bazina South Africa I feel like I could also do it. Nange nemberanga because I want to be perfect. You want to be perfect? Nga wompa munno Look at the way she grind. She make every man Hey. How are you? Fine. What's your name? Juliana, olowooza ebintu nga bino bikuyamba bitya ggwe? Binyamba promoting a talent yange nokumanya ki change. So when is the right time okutegeka ebintu nga bino? I think in second term. Second term. Lwaki olowooza bisaana kutegekebwa mu second term? Kubanga tubeera nga tetuli nnyo mu bitabo biki nga tuli free. Oli mu senior ki? Senior 2. Oli mu senior 2. Alright, tukyagenda maaso ne interviews ez'enjawulo jangu. Magezi ki lwaki olowooza amasomero agasinga tegategeka bintu nga bino? Amasomero agasinga galowooza dati bino ebintu bigenda kwonoona abaana baabwe nga kye batamanyi nti kati ng'abaana ba form 4 babadde bakola mocks kati babaddemu bakole ki ba refreshing obwongo bwabwe. Olowooza buzibu ki obuliwo omwana okusoma ennyo ebitabo? Kale era ofuna obuzibu ku bwongo okusoma nnyo ebitabo tekitegeeza nti kwe kuyita. So obeera olina okwewaamu kalakadde nga kano refreshing obwongo.
Yeah, that's it. olowooza amasomero ago gawa magezi ki agatategeka bintu nga bino? Tema magezi that they should put them at school. Kubanga yo bebatabiteekako like abaana abamu bajjayo waka like they escape from home, yeah? Going to certain parties. Naye bibeera ku ssomero you be contented. Nze ndowooza ebintu bino eno birina engeri gye byonoonamu abaana. Tebirina kasinga ffe engeri gye tuli mu ssiinga, yeah? It's very free, very fine. Nga wonasanga it's very fine. Tekyetaaga nti kyakwonoona unless nga gwe ozeeyo waka ne weeyonoona naye obeera ku ssomero bakya babaawo tolina okulula kweyonoona. So the right time ki gye bayinza obitegekeramu mu mwaka? Like first term tuba nnyo free. Era here we have a lot of danke during first term. Yeah. Okay, thank you so much. Abamu bagamba first term, abamu bagamba second term, abamu gamba third term. Cause you them girls ain't loyal. You die, you feel. You know you're rocking with the best man. And I've been so lonely in my life, but now I can hold on tonight. Cause I decide. Make you feel like you. Yeah. Come on, till you broke off your back, 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 broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Alright, tukyagenda mu maaso nga ne performances ez'enjawulo wezigenda mu maaso. Nina abaana benguddeko waneeno olunaku olwaleero bagenda kuba batubuulira ate bo bateese ku mulamwa gwaffe. How are you? Yeah, all right. What's your name? I'm Yvette Branny. Oli mu form ki? I'm in form 6. Oli mu form 6. Okay, kati gwe muntu omutuufu olowooza events nga zino eno zisaanye kutegekebwa ddi mu mwaka? Zisaanye okutegekebwa mu first term lwakuba tubeera free nga ebitabo tebinaba kukala nga mwakayingira mu class. Okay. Yeah. Olowooza amasomero agatategeka events nga zino gasuubwa ki? You don't know Luganda? Okay, tell us the schools which don't host such events. Sorry? What do they miss? The schools which don't host such events, what do they miss? They miss many things, like they don't get to know about what is going on now in this world. So what do you get? What do you get out of it? I get to learn many Ugandans who are musicians, because I'm not a Ugandan, but I've got to know many Ugandans who are musicians. I get talent, I learn how to dance, everything.
appropriate time kyeyo gye bayinza obbisaayo mu mwaka? I think the appropriate time is first term, when we have time to go out, party, everything. We don't have books to stress us in first term. Kati nze wemba mbitegese mu third term, what happened? For sure, what to inconvenience nze kuba tuba tulina ebitabo ebyokusoma bingi and a lot of stress. Right about now ndine abayimbi abamu ku abo aba performance gatako n'abatafunye mukisa gu performing naye nga bajja ku performing olulala amanya go gwani James the dancehall so we straight out of Galley side music fire James City wakoma mu class so was ndi graduate yeah James City mwaberanga mu masomero ebintu nga bino nga babitegeka olowooza time ki entuufu ey'okutegekeramu ebintu nga bino masomero nze ndowooza bonna bakitegekera kibooke kasita biba nga si buddiridde bibuuzo nga siba nga budde nga bwakatandika essomero awo kenze kyendaba nga nze otu abaana abasinga baluzinga concentration olw'okuba baagala okunyumirwa eyandibadde asoma ebibuuzo asomerera ebitaba ayita ebibuuzo takibeeramu nnyo olw'okuba aba asuubira ye aba ayagala kulaba muziki oba okitegeera yes kati abaana bwe baba bataataagana olowooza time ki entuufu ey'okusaayo ebintu ebyo etayinza kutaataaganya abaana time esinga esobola oba eya holiday oba kale n'ebiseera ebimu amasomero ge bategawo nga bu speech day buki naye nga kubanga kyateekwa second term ne third term time ki entuufu ndowooza first term oba second term oba third term baba balina okiyita baba balina okusoma amanya ensigadde Brian Ways sewe eyali mukali bw'olonda ng'onoonya walimu na James City dancehall sebabi okay yo no straight on bamita Jeizo ejanza anti yebimwera mwana wa mama Jeizo ebintu nga bino birabye mu masomero wano time ki entuufu ey'okubitegekeramu so time yo nayo nebeera ntuufu kubanga Edmaster Kasabera nga laba time ye gyakirowolezezaamu ndoza abakirowolezera kibeera kituufu kubanga engeri gyobeera nga babeera baana kitegeeza yalina obalowoleza kyalina okukola kubanga bo tebasobola kwerowoleza kye baba bateekawo ya kiringanga wona alowooza okwagala okulya emmere ng'oli waka nga muzadde wo talina bagireeta kitegeeza alina okulowoleza n'agireeta ya olowooza abaana bafuna ki mu bintu bino nze kyemanyi okukola nga teri kuzannya kikunafuya obwongo whereby buli muntu yeetagayo time ey'okurelaxinga nazanyisa ku bwongo bwe nanyumirwa n'obulamu bwe ebintu nga bino bitambuddemu badde mu baana ba high school zola bihappeninga olowooza what is the right time okuba nti ebintu nga bino bitegekebwa mu masomero well omanye ebintu bino tebiriiko time because osobola gamba tubalinde batuuke ku eno certain stage oba what but it's better ne tubayita ku stage yonna like tekiriko time nti oba tugerageranye time eno naye bw'obanga ogerageranya time ey'omu ssomero twandigambye nti kibeera better mu second term Selection.
on point. You know that. Yagalo lubale kwata kunaroga. Jamuwa kana zabanta wenalonda. Wenasala weye wanga wenaganza. Gwegwe chirumyenza nkosaside nze nchatude. Mufere njagala chiye bamuyita mufere. Mwena bakulu b'amasomero mpozi ba HM ne ba directors b'amasomero adde nga bategeka MDD ono oba Tiswag oba Kadanke oba Bazo ba aba hosting ebintu nga birine biri mu modeling talent searching mwena mutegede time entufu abaana basinga bo bagamba nti no birungi nnyo okutegeka mu first term si birungi kutegeka mu third term oba inconvenience nga however much oyinza okulowooza nti obiteereddewo ba senior 1 senior 2 senior 3 naye ate nowa senior 4 nowa senior 6 naye it is a call to everyone kitegeeza baba balina okwatendinga emitima gyabwe kiba tegigenda kubeerayo mu kibiina amanya nsigadde ndi Kimra okutuusako endowooza z'abavubuka olunaku olwaleero tubadde ku St. Noah yes waneno ezana okubeera part of the show osobola okugenda mu simu yo nowandika ekigambo muvubuka nolekawo akabanga nosindika ku 8 that is ng'omaze okuteekamu endowooza yo ate era still osobola okugenda eri ku Facebook page yaffe eyitibwa Muvubuka Weyogerere Bukedde TV1 olunaku olwaleero I think I sign out. We not this paper, we not take this neither. No follow back and we a born leader. We not this paper, we not take this neither. No follow back and we a born leader. Kukulisayo mkwano gwange okuva eri mu ndowooza z'abavubuka wamu n'obulango obuyiseekaawo essaawa eno ennyini mukwano gwange sigenda kukola kira tugenda kubanga twogera kuki fana zogenda tubulya ku bigenda okubeerako ku lugambo nga tunagira ki bakayita kaki tubasoomoze tubakokonye okay mu lugambo oluli international tuyinamu Taylor Swift ojja kubeera nga olaba ebimukwatako Taylor Swift yawukanye noyo gogendo kubera sigana kumwogera kubanja galo birabe nete tubeera ne Madonna ye achalwanira custody ya omwana awenjogera ku custody mbeera ntegeeza ku ye ne boyfriend ani yandiagadde okubeera nga asigaza omwana tannaba kuweza myaka 7 ensonga lwaki mu kusooka kooti omwana yamugamba agirabeera nani ne mama so kakati bwe tuva ku Madonna tugenda kubeera ne Halle Berry naye tujja kubeera nga tumuwuliza ebikwatagana naye yabadde agenda kusplitinga n'omuntu oba yabadde asabye divorce papers okuva mu kooti wabula ate n'abeera advised omanyi bwe tugenda mu makooti ebiseera ebimu naddala ku nsonga z'okwawukana sinnaba kwawukana na muntu yenna naye bimanyiiko okitegeera abogendayo bakuwa counseling oba babaza ebbali ne musooka mwogera okitegeera so kati these people bayogedde ne basobola okubeera nga bagetinga nebyaffe tebitera kubeera so ebi simanyi kati okugambe ebweru eri balina engeri gye bakikolamu ewaffe kitesobola kujja babikola lwakuba nti ebiseera ebisinga musalawo bubi nnyo okay betugere okubeera nga tulina mu lugambo wabula wetuddako ku mulamwa gwawo gukwatagana n'olunaku lwaliro gwe twakoze abantu bagenda mu maaso n'okubeera nga bateesa ku SMS line yaffe era bu message ndowooza obulabo buyitaayitako awo ate ne ku Facebook page yaffe Muvubuka Weyogerere Bukedde TV1 kwe bali abateesa ku fantasy ali kibirige yange eri personal gye bali bangi Julie Victor Kaweesi we bali okuteesanga buli lwa mukaaga n'olwokuna ku program Kavubuka Mpaga Sisi Namakula Irene Milky Jacqueline Murana abantu bangi nnyo ababeera abateesa ne bwe tuba tumaze program they continue with the conversation okusobola okulaba nga bagaidinga abavuka ababeera yeah so kati ebyo bwe kiri bwe tusomako butono Daniel muntu waabwe agamba thanks guys for the show nze ndowooza bwandibaddewo mu first term naddala nga tumaze ebibuuzo ebya end of the term mu kaseera ka housing week we wandibadde nga obubaga obwo nakisobola okudde waka nga tuli contented wate walowooza Nimrod team St. Pius Kiziba agambye nno bo kyandibadde nga kyakabi nnyo mu third term ng'ebibuuzo biwedde naye lwakuba ku third term eri so confusing nti abamu ebibuuzo biggwa late naye kyandibadde nga tebamalira ku mu kituufu agamba kyandibadde mu third term housing week okay housing week
Nampala Hatibwa agamba thanks for the show. Mbagala nnyo mwebale okuguidinga nga abavubuka buli lwa mukaaga n'olwokuna tubeerako naye nga mbeerako tono tabeerako naye nga agamba nti ye alowooza zisaana mu second term ng'era mu ssomero lyabwe baalinga bakikola parties zaabangawo okusinga mu second term. Third term basobole okupreparinga for the final exams. Kati gwe mwami fantasy gwe kirowoozo ekikyo kiri kitya kigamba ki? I personally when twali tukyali mu high school parties zasinganga kubeerawo mu first term ne second term ng'amasomero agasinga bwe gakikola ng'abagagga gabaavuyavu gabagaggaga nkubulira lwaki nkikubuuziza agakola ki eyewa muji wasomera ababeranga mu third term manyanga mu second term sijaga nti gabagagga sijaga nti gabaavu my mom is a average earner so mama muje mu bintu anti kati mama wange yanteera nnyo okuga nti yanteeka mu ssomero bweze yetwalangayo nasomeranga amasomero agali class ensonga lwaki navaayo ng'aninga bwendi so kakati yange toyagala abayizi abasomesa nina okuba advising ebintu bino kubanze nabiyitamu abasomesa abatulaba naddala abo bakulira entertainment oba bakulira MDD mu masomero ebintu bino bibeerengawo ndowooza taamu ng'eggwako bweba first term biteekewo ng'eggwako kuba abana babawa housing week. What is that housing week for? Mbategekera obubaga obwo mu that housing week okitegeera bweba first term kabeerewo mu housing week kubanga babeerawo ku ssomero nga bali awo okitegeera batusaba ssente mu housing week awo mbawe be baagala basobole okubeera nga bakikwasaganya oba first term ebeera housing week bweba second term ebeera housing week then third term eyo nze ngamba Rivers Party tulemezi tekayo mu first term mutukola bubi nnyo abasomesa abateeka Rivers Party ku first term at least zibeerewo ku third term manyi kati abaana tubeera tuwulizinganya bwe tubeera mu dom we talk tusobola okusinkana wano era abamu bategeka obubago bwabwe personally okitegeera after the exam so essomero nalyo lyanditegekedde nga after the exams babala nti final abakola final bajja bakola Luganda bakomanga 5 so nga mukaaga tukola ndowooza yo taata ndowooza yo manya evudewo olimu amagezi no badde ngunyoma bunyomi tugendeko mukono gwange mu lugambo olwa international n'oluvannyuma tukomewo tovaawo.